Rema namakula Dr. Hamza bano bengedde okweraga omukwano muganda wange ayayaya Rema talina kijusa kubera nga yakeera ku makya nave omwami Idrisa Musuuza Edikenzo nabera nga kwatagana ne Dr. Hamza. Rema namakula tuogire sawa yakakati tali mu ggwanga Uganda. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Subscribing ku YouTube channel ya Feno, that is Good Talent Management. Obere ngogoberera buli kimu kyonna kyonna kibiranga kigenda mu maaso muganda wange. So Rema namakula kutwagala oberanga twogerako esawa yakakati. Rema namakula muyimbi azza ku ennyimba ezenjawulo. Rema namakula aliko ko mu kibiina kya Gagamel. Emabegako omukulu bebe kulu bajanga bayimba ennyimba ezenjawulo najanga ayimba giyavaayo nafuna abagenda nga managing nebeera nga yeyongera mu maaso. Rema namakula genjogera ku mukyala mufumbo ng'omwamwe tumanyi bulungi nnyo nga Dr. Hamza yagenda n'akyala ne bamwanjula bulungi nnyo semikono gyebeera nga gitambula ddala bulungi nnyo obukwakku. So Rema namakula alina Dr. Hamza kwe twogerera essaawa yakakati. Rema tali mu ggwanga Uganda batambudde mu birthday esembedde, so agenza abeere nga akuliza birthday ewalawala naye bamukubyeko surprise. Mama ne family ya Dr. Hamza basinkanye Rema namakula ku kisaawe nga bagenda okufuluma ne bamwaka surprise akamanyi nnyo muganda wange. Wuyo bali nyebe yongeddeyo bali mpozi bafuyirako wala bali kumbalama z'ennyanja nkugambe kuba kulumya muntu bano bongedde okulumya gundi bano bongedde kulaba nga tebalumya munnaabwe. So Rema namakula nga bola bifaananyi awo asileyinga ne baawe amukwatako wano ngera abagalano ne babeera munnange. So bagenda maaso n'okulaba nga bali obulamu bali ebicepere buli kimu kyonna 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 ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. So Rema namakula ne Dr. Hamza ebintu bitambula bulungi nnyo. Bano Rema ino mwana Amal. So muwala waabwe ono Amal tebamuleka mabega batambulya ddala nabo era ebiseera ebimu tumanyi ko balaba nga ne bayina abaana nga babiri be bali nabo ne Amal buli we badde era batambudde naye bafulumyemu. Alina mukwano gw'enfanfa ayitibwa Evelyn Namulondo nabo bali naye mukyalo nazanya mu the Ebonies. Ebiseera ebisinga omungi olabira namakula Evelyn Namulondo akola ki naye abeerawo. So bagenda mu maaso n'okulaba nga bali ebicepere bongedde okulumya sayidi endala batambula bali obulamu twala kwano ku birthday ya Rema ewedde omundi oguwedde mukulu yejja n'amuyingiza mu room n'amukyaza nga keke batagese ebimuli abafuyi b'emirere bannange nga tuyinza buteegomba life y'abano. So tubasabira birungi byerere, it will not end in tears, it will end in nga munyumirwa bunyumizi kyokka mujja munyumirwa bunyumizi. So Diego agafa ya side yo munkambi eyo linnya lyange nze Sonko Muhammad beera nga wekumira wano mu bank wa politics kuwa entertainment news nkuwa ebintu bingi nnyo nyini ddala ebitambula ebigenda mu maaso beera bulungi.